kubeera mu itikaafu. Gwali ki? Gumu gwokka. Yali nsonga nti bwe yagenda mu itikaafu bakyala be nabo ne batandika kuteekawo okuvuganya, nze nange nja kukola ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itikaafu. Ne badda mu itikaafu. Ono n'omulala bw'alaba ono nga naye n'akikola. Nabbi agenda okulaba nga bifuuse byakola ki? Kuvuganya kw'abakyala be. Nga bw'omanyi bakazi bajja nga buli omu aga nti kanange kankikole, kanange kankikole, naye nabbi n'asibako emigugu gye n'addayo eka ewuwe. Kugyako emyaka, ekitegeeza nti emyaka 7 yali akoleramu itikaafu. Ogw'omunaana gwogwo gwe yasazaamu n'atakola itikaafu mu masjidi, naye ng'eka ewuwe definitely ng'alina emirimu gy'akola egyetaagisa okubeera nga gikolebwa mu kiro ekyo. Kitegeeza itikaafu gwe gumu ku mirimu gwe twandyesibyeko mu mwezi guno gwa Ramadan mu nnaku 10 ezisembayo. Jibril alayhi salam yajjanga eri Rasulullah sallallahu alayhi wasallam okumusomesa Quran. Alright? Kumusomesa ki? Quran. Ne bagisomamu babiri. Naffe tukyakisobola bulungi okudda awaka onyuse wano nogamba abaye mujje nga tetunnaba kwebaka tusomemu mu Quran. Nemusoma suratul Fatiha mwenna awamu. Nemusoma bwe kiba kisoboka aya 5 ezaki ezisooka ku Bakara. Nemwongerako ayatul Kursi ne aya eziziddirira meka 2. Nemwongerako aya 3 ezikola ki ezisembayo ku suratul Bakara. Ne bwe mukomaawo buli kiro oba buli kiro ne mulondayo nti kati tujja kusoma wano, tujja kusoma wano, tujja kusoma wali. Anti kati nkujjeeyo ne mulondako nti ki katusome we tukola ki we tumanyi. Wowe mumanyi kul huwa Allahu, anti bagiyita kul huwa Allahu. Ne musoma kul huwa Allahu ahad ne mugimalako. Muyinza ogisoma emirundi 10 ne bwe mwebakiraawo. Ne musoma kul a'udhu bi rabbil falaq, ne musoma kul a'udhu bi rabbin nas, ne mugenda ne mwebaka. Ne mubeera nti musalawo musaalire Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Oba okukola azkaari ez'enjawulo mu biro bino ebyaki ebya Ramadani bino ebisembayo. Mulimu omuki mulimu mulungi nnyo. Yes, bakadde baffe baali balina astaghfirullah 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 al-aliyyil azim wa atubu ilayhi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ninga yali zikiri nnungi nnyo. Zikiri yali nnungi nnyo lwakuba nti ate twagenda ne tubiyingirira ne tubivaako. Naye bw'obeera awaka gisome. Alakati gisome ebeere ng'ekola ki ogiddiriŋŋana mu nnaku zino. Nabbi Aisha radiyallahu anha abuuza Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bw'aba agwikirizza ekiro kya Laylatul Qadri ayogereremu biki? Amugamba nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayi Katonda gwe musonyi ayagala ennyo okubeera ng'osonyiwa abaddu bo. Nsonyiwa ya Allah, onsanguleko amazambi gange. Kiraba eyo giddingana
oli muki mu nnaku 10 ezisembayo naddala ekiro kisome emirundi gyokola ki gyosobola si dduwa mpanvu ntono nnyo era nyimpi nnyo kiba kitegeeza nti nga sinaba kugamba ate n'okusaddaaka rasul sallallahu alaihi wasallam mu nnaku zino ezisembayo hadisi emugeraageranya kubeera nga mpewo eyakikunta kikana rasul sallallahu alaihi wasallam yali mugabi nnyo naye ate nga ennaku zino bwe zituuka agabira ddala kumpi buli kantu n'akejjako ng'afaanaganako ng'empewo eyakikunta empewo bw'ejja nga yakikuuta ejjawo buli kantu konna konna nekatwale awalala nekajje wamuliraanwa nekatwale wamuliraanwa kitegeeza nekigenda nga kyeyongerayo ne rasul sallallahu alaihi wasallama yabairanga mugabi nnyo mu nnaku 10 ezino ezaki eza Ramadan. Kitiriza nnyo okusiibulira abasiraamu mu nnaku zino nga bw'ogambye abaki abatuwuliriza rector olwaleero yasazeewo n'agamba nti kasiibulule kuki ku basiraamu wabula ky'obasaalizaamu kyendabye nga obadde obasaaliza busaaliza kyolina b'otalabyeeyo oba tebaabayise kati bandibadde bajja batya osanga tebaabayise kuba tebatadde kirango watadde koko n'ekirango nti rekita abayita mujje tusiibuluke tebazze lwakubanga tebaabayise era tebabadde basobya naye nga kyenjagalamu siibulula abantu mu nnaku 10 zino ezikola ki ezisembayo babeere nga balya ku mmere ewuwo buli omu alye akkute agende ng'akusabiddeyo edduwa oba oli awo eyedduwa eyeeyo Allah gy'ayinza okwanukula mu dduwa zonna z'osabye eza Ramadan n'abeera nga yeeyo gy'ayanukudde. Yitiriza nnyo okukola ki okugaba okusaddaaka okusiibulula abasiraamu n'emirimu emirala emirungi mingi nnyo gye tutayinza kukola ki kumalayo mu bufunze. Tugamba nti bw'obanga wali obadde okola 30% yongerako waakiri otuuke mu 50%. bw'oba obadde weebaka essaawa 4 nnamba weebakeeyo ssaawa 2 ziri ozibeere mu ibaada osobole okubeera nti weenyagira empeera eziri mu Ramadani muno eziri mu nnaku zaffe zino 10 ezikola ki ezisembayo. Funayo keweekwatako, funayo ibaada gyoga nti eno ngenda kugikola muki mu nnaku zino oba oli awo ate gy'oyinza okuvaamu nayo mu mwezi guno ogwa Ramadan. Ekigambo kiri nti la'allakum tattaqun, oba oli awo munaava mu mwezi guno nga mufunyeeyo okutya Allah. Kati bw'onooba nga ovuddeyo noga mbadde sisaala naye Allah ekyobutasaala nyamba nneme kukiddamu, basi tandikiraawo. Yinza okubeera nga yegenda okutwala mu jjana nga yensonga eyo. Naawe wennyini abadde akyali omugayaavu, abadde tasiiba, abadde tasaala, abadde takola kino nakiri olw'ensonga eno n'eri. No, it's not too late. Bw'otandikira wano essaawa eno okusiiba, n'otandikira wano essaawa eno okusaala, n'otandikira wano essaawa eno okubeera nti osoma ku Quran, mwana wattu empeera ezizo ziyinza n'okusingira ate ez'abana ababadde bakikola buli lunaku. Yennankani ya Allah bwe yagikola. N'olwekyo ebyo byonna bibadde kukaatiriza nnaku zaffe 10
ez'omwezi ogwaki ogwa Ramadani ezisembayo. Kuba tomanya munnange, nze naawe tetumanyi ziyinza okuba nti ze zimu kuzisembayo mu bulamu bwaffe. Ramadani ono tuyinza okuba nti tetugenda kumuddamu kumusiiba. Ojjukira Professor Sarah Nashuha. Professor Sarah Nashuha afa nga tugenda kuyingira mu mwezi gwa Ramadani. Yes. Nafa. Oba twali tuyingidde. Kyali tetunaba guyingiramu. Allah n'amutwala. Naye ateeka okuba nga yali yeetegeka emabega yonna kyagenda kusiiba mwezi gwa Ramadani. No. Kati tuleme kuddaawo kugamba nti tomanyi oba Ramadani egenda okujja eneekusangawo. Olwaleero wateekwa okubeerawo abantu abafudde ng'ate enkya babadde beetegekera kusiiba n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Olwo kyampuliriza weesibe ku nnaku zino ezisembayo muno mu Ramadani. Olabe ng'okoleramu kyonna kyonna ky'osobola okukoleramu omulimu omulungi. Oyinza okubeera nga Allah kw'anaasinziira n'akusonyiwa. Oyinza okwesanga nga Allah awo watandikira okukyusa embeera zo. Kansembyeyo hadisi emu ndyoke simanyi oba naafuna ebiseera ebigenda ku bibuuzo, naye ne bwe siifuna ebiseera bigenda mu bibuuzo